Assalamu alaikum warahmatullah. Tubalamusiza. Twongera bakulisayo kulita space President Kwabadde and tuteke mu nkola President byonna byatugambye. First of all, President KYAGULANYI Robert SENTAMU whenever we're posting a meeting ezigenda beera online na naye agenda beerako awabeerawo technical network glitch, so I think makagi baginga baga cloudinga okubanga tafuna internet nungi nnyo kwogezeganya n'abantu kubanga olaba live ezibeera Uganda most of the times ezitalina makulu babeera ne network nungi naye connection ebe breaking up. So President KYAGULANYI, whenever please kirowoozeeko, whenever there is an engagement, at least remember waka with the diaspora ngabantu kwebali, at least obere somewhere naye waka wukirabika wali compromise with security and everything ya Genome 7 because ne interviews eza TVs ez'amaanyi, international TVs, President bulwabere uwe network ebere glitchinga. Anyways, President wabadde wa council Nalukoola leero Kawempe agambye nti Museveni data ina sente. When we speak about such a thing, Bannayuganda balowooza nti it's a joke. Basebo ne banyabo. We have brothers, we have sisters, we have cousins, we have uncles, we have friends in the army, in the Uganda army. Amagye ga Uganda gabalirwamu kuba n'amagye emitwalo 4.5. That's the total. Yetusuubira Museveni ge yatugamba. So kyolina omanya nti amagye 15,000 balina okuba nga ba ghost soldiers nga babateekamu kulirako sente mu misaala. So basically tubala amagye emitwalo 4. Right now ennaku z'omwezi ziri 7 8 and amagye ga Museveni, half of it bebakafunako salary ey'omwezi oguwedde 20,000 UPDF, Uganda People's Defence Forces, bebakafunako salary eya Feb 20,000 tebana bakusasulwa and si lower ranks ne ranks ezawaggulu kubanga oyinza okugamba nti babakopolo be batana bakusasulwa baani ne ranks ezawaggulu magye emitwalo 2 ne ba sergeant tebana bakusasulwa. So when the president comes out there nakugamba nti Museveni bamusazeeko center China send, it's not a joke. And just technically mugwongo bw'omuntu otunulira nti jati efuna bayaaye b'omukisenyi mu Kawempe bikini abantu bambaza ebyambalo bya jati ne bajja ne bakuba abantu ne bamuwa emmundu ennene. Simplicity gy'okikoleramu, it communicates a message to the soldier who really sacrificed their time, nateekamu hours, nagenda mu training, bamutraininga nabeera mu just ne bamukwasa emmundu. Igwe mundu nogiwa omuvubuka w'oku street gw'osanze awo. There is a way it demeans their job, it undermines their effort and discourages them. Okitegeera kiyina engeri ekibamalamu amaanyi psychologically ng'omuntu. But Bannayuganda kyetuliko kyekituufu. Let's keep pushing. Intimidation weziri naye ekyo Museveni okusalwako sente. Sure Museveni takyalina sente because all these money zabadde basindika mu bisiyaga biki zabadde divertinga nasasulako emisaala gy'abaserikale n'akolako ebintu bye birala, but this time round funding ekendedde. So let's keep pushing. Talina sente. They have not paid 20,000 soldiers, military men, UPDF soldiers. Assalamu alaikum warahmatullahi.